balasi yazena kati osulawa gamba Katonda mungulu aga Katonda osulawa omo ekibe kitanagwa mwosula muli mwebuliri mwebuli nsobola okugendayo ngolonayo ki naawe sikwesiga sikwagalayo osulayo nani nzeka obera naki nzeka tolaba wanu wagambye wakoya abantu kati obera nani nansolo nzeka nensolo beba neighbor bebaliwa ziri embalasi zenengera bolaba beba neighbor embalasi yeah so mu kifo ky'okubeera n'abantu wakirobera n'embalasi obera n'ensolo bera n'ensolo kuba yo tesobola kulya mulukwe tesobola kusaako kiwadi aga Katonda mungulu nakoya abantu nabakobe shaluja navudde shaluja nange wankoyeddemu mukwano simanyi nakikulese kuba nakoya. Besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO, Nyondo Gleam. Nyondo Gleam? Yes, Nyondo Gleam. She's the CEO, Nyondo Gleam, ekizigo, ekikuyambako ku skin yo, bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza. Oyina rashes on the skin, well, Nyondo Gleam is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions, zitufukula, and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Gleam, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire, kiri certified. I stamp in it 100%. Twesangayo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba, Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubeera nga okilyaringa skin yo. Nyondo Media. Mwenna abaleini ba clients baffe mwenna abaleini mwebale kutuwagira aleini eriko walako nanga we nabagamba nti onatutuukayo ne packages zaffe eza Nyondo Gleam era nga onako olwaleero nazze geto enaku zino ba munsiko sigamba wadduse budduse owaayi kambereke eno geto nyina okununya yonna gy'olaga wasaza okujja aleini kambereke aleini asinga shaluja aleini asinga Dubai teri bantu nakoya abantu anti nakoya abantu bannage mwala wo mugezi yakoya abantu yadukidde no mu balasi yazena kati osulawa gamba Katonda mungulu aga Katonda osulawa omo ekibe kitanagwa mwosula muli mwebuliri mwebuli nsobola okugendayo ngolonayo ki naawe sikwesiga sikwagalayo osulayo nani nzeka obera naki nzeka tolaba wanu wagambye wakoya abantu kati obera nani nansolo nzeka nensolo beba neighbor bebaliwa ziri embalasi zenengera bolaba beba neighbor embalasi yeah so mu kifo ky'okubeera n'abantu wakirobera n'embalasi obera n'ensolo bera n'ensolo kuba yo tesobola kulya mulukwe tesobola kusaako kiwadi aga Katonda mungulu nakoya abantu nabakobe shaluja navudde shaluja nange wankoyeddemu mukwano simanyi nakikulese kuba nakoya abantu getu nange wankyaye nakukyaye kale buli wankyaye anti nawe oli muntu wakyaye buli kisolo ekitibwa omuntu nakoya omuntu nga nange mwetambulidde anti oli muntu osulamu ekyo ekiyumba niyo nyabo mwensula omulozeti ziri zegundi beba neighbor bangaabo eno mukyalo newala mukyalo aleini gyembeera nakoye Nyondo Rozet bwana kuteddewo ka message n'ongamba oli aleini kyokka nga ndeese banange tunuzaako eri abantu getu yonna gy'abeera tunula eri yonna gye wafaanana lengera amazima genye nti wali wadde muntu lengera yonna tewali wadde muntu lengera eri akagundi akali eri nani anankyankalanya ndi mirembe gyange amatutunuzeeyo ko eri yonna lengera eno yonna tewali muntu lengera laba sides zeno nayo
abantu tebalina nikika tebiso olina n'ensolo zaako n'eri omuntu akasenti ono omwana yesazeewo kolaki ndi mukoowu mama ndi mukoowu oli muki ndi mukoowu waviiridde abantu kati weesudde wekka kanebeere mu life eno gye njagala eno mu kyalo wamma abakilanti bange abanyondo glim mbadde nzize okubaata packages zammwe kasanzimaliriza zonna era mwebale nnyo mwenna butandisa point nga bwe nazireese zonna mazo zikola ki okuzigaba banange mwebale nnyo mubalirira kutwagala AIN eno wala nnyo kubanga nalabyeko it was like 250 kilometers okuva Shalujja naye nasazeewo nenzija so mwana mwalo ne yesudde kuva 250 kilometers okuva Shalujja mpaka eno si byangu naye nga mbagala nnyo mwenna abatuwagira abatukiriza abatusupportinga ekiziko kikolya ddala bulungi nnyo olabika bulungi nnyo era AIN mwebale nnyo okutuwagira wadde wala mwebale nnyo mwebalire ddala nensalawo okuyitako ewa mukwano gwange simanye ennaku zino kyalowooza simanye ennaku zino kyewaba waliwo yagambye nti oyinza okubanga obwongo bwagenze bukyankalana kyandibanga kituufu mbwe na depression okuva luli naye weebuzaabuza ate bw'ofiirwa osula ku malaalo tona depression yonna tona buzibu bwonna nafiirwa ekyo ne kiggwa kati nesawo okutambuza life yange nga bwe njagala era yonna life gye njagala kuba abantu nabakoowa kowe kobeye mu nsolo kaweesuula eno AIN mu kyalo gye balunda wasirifu obeera nansolo teri agenda kwogerako terajja kusaaga tigetu namugamba nkubuulira kikankuwa olugambo wandiba nno ng'oli mutuufu lwakuba nti nze sigenda kwesonyiwa bantu kubanga mpeereza bantu sigenda kwesonyiwa bantu kubanga nkolya mu bantu okitegeera mwana wa nnyabo kino ndayira nga ntya Katonda it was before yesterday munnaye nga nfuna client yadde musajja nga ngamba Rozet bweyogedde ku nsonga eyo nno nzirusa obwongo ne budduka munnange nga ngamba Rozet njaga kuneta kiki kizigo muvubuka kati nga mugamba oyagala kizigo nti ekale mpaki mpa kugundi omanyize ebiseera ebisinga kera nti musaba face wabanga atidde okumpa face yonna nampa muno mu sides kwegamba ndabe ekyengenda okukola ki okumuwa ekinamashinga ne skin we kinamukolera okitegeera kati gayi nga mugamba nenta okukola ku skin yo nkole ekito kinakola ki bobanga osobola okupa face yonna zisina buzibu kubanga sobola postinga kifaananyi kyo sobola kukola kintu kyonna okitegeera bobanga toyagadde still sikukaka mpaako muno mu sides ebiseera ebisinga kizibu kya musajja gana kuwa face abakazi batera okukola ki okwebikabika naye ate nabo abasinga banneesiga bakola ki bampa kakati mwana wa maama nga tukola ki nga mwana mulenzi nga mpeereza ekifaananyi maifa kyampeereza yakubye ekifaananyi nga kisaliza muno na muno asazeeko waneeno emimwa nasalako wano neki nangamba kansubira ojja kuba okola ki olaba feesi yange munnaye nga nkola ki nga mmala okulaba nkola bulungi nnyo product ye ngenda okugiderivalinga byono byenkugamba ndayira nga ntya Katonda sitya mwana wa muntu munne nga ngenda okuderivalinga package kati mba nkyabikola nzirayo okwejjukanya ekifaananyi ky'omulenzi nga kisiimuddeyo dda nengamba saakifuddeko munnaye nga nkwata bizigo obulungi nnyo nga mpakira nga ntambula nga nkola ki ngenda ku location yamuki ya mwana mulenzi kati tutuuka bulungi nnyo ku location waali kati ebintu bya Katonda yabadde ayina bagayi byabadde nabo ne badda ne basayina bali eyo bayitayo simanya gundi Shalujja muba muwira eyo Shalujja muwira eyo munda ngoyigiddeko eyo munda kati wabaddewo bagayi babadde babiri naye wakusatu naayite bali ne bayitawa ne bayita eri ekyo nkya byonna video yo gayinjirina naye nkyasooka kunoonyerezaako ddala kumanya ekituufu ekyabadde mu kyo then nkomewo nensasage munnaye gayi ng'akola ki gayi kati ng'ajja mu kujja gayi nga taconcentratinga ku kyemugamba kijogera naye kati ng'akulaga oli abadde wali eri ng'alina akakofiira akambadde kakoba muno bwe kati nga yeebuzaabuza bw'ati motoka kati ng'omulala alinga bwakuba essimu bwakola ki bwatunako bw'ati bwakuba essimu bwatukola ki bwatunako bw'ati omanyiza obwongo obwange butambula mangu from there and then I smelled a rat nengamba there must be something wrong you know what I did nengamba
nezi omuntu yabadde mabega ne mugamba olaba kubanga emotoka jena demu yabadde tinted ne mugamba ki ogenda okola ngenda kugulako endabirwamu wansi mangu onkwatira abantu abo videos naddala nayimidde wano kuki ku motoka bwe nasembere ne mugamba mpola golo niyitawuddemu ko wali eri akolaga ali kubiza na kyakola ki kya typing abakilanti bangu bayira mbatwalidde ebizigo abanna maddala bwe mbatuukako tu discussinga kizigo natambula nakola ki nagetaba na budde gayendeze package ndi mu kujimuwa naye akolaga nti ali nnyo kuki kusimu kati ngomu yali ayimiridde afese nakola ki atunula ng'omulala bwakola bwati waninga nga akuba essimu bwakola bwati okitegeera nga kiraga oni yabadde aweereza message nga ziweerezaani kyonna kibadde ba plannings plot yabwe yonna gye yabadde kyonna kye kyabadde mukama yasinga okukola ki okumanya kati munnaye nga ntula netegereza omanyi Katonda ono omulaba aprotectinga naddala omuntu nga toyina musango toyina mbeera yonna kino nalayira mu bulamu bwange okitegeera so eruda bwogamba nti kanneesonyiwa agereka kini toyina abantu boodiringa nabo nti noba olina byokola ki byosupply nga byokola ki oli mutuufu geeto okujja okusula mu kino kyonanako bwe kiti okubeera mu nsiko notambulika okubeera nekinembalaasi noza kisingako okitegeera era singa Mukama Katonda baakera ku makya n'agamba omuntu nti okubeera mu bisolo nga tebigenda kula byadde biri dangerous bino nga zi lion bitwatugenda okubeera n'abantu chaka kifundako kubeera n'ensolo kubanga zo tezigenda kulya mulukwe tezigenda kuwalana tezigenda kulyako bubi okitegeera okimanyi nti abantu batwana olw'ebintu ebirungi bye tukola kituufu omuntu n'akuwalana olw'ebintu ebirungi by'okola n'anyiiga bunyiizi nekirala Rozet nze ku nsi kuno kye navuddeko kwe kuyamba okimanyi n'okuyamba kussa okuyamba kukuloza okuyamba kukubusobola okubonyaabonya munnange nkumalirayo kakati gayi nga mkifo kyo concentratinga ku kyemugamba tuwogera tandikerezo tabikola ki nengamba ekigenda maaso oli ali wali atulagize bwati amaaso agasujje bwati buyebuzaabuza omala akolaga nti anago yagenda naye ku simu bwakola ki bwatunako bwati nga kiragona typinga akola ki aweereza oba babadde nakulolosi oba babadde nabiki oba babadde na liquid kyeri dangerous oba babadde naki naye Katonda ono akuuma abantu from there and then nakiwuliddewo okitegeera kyenneewuunyiza nti ebintu ebyo nali manyi nti biri waffe Uganda mwana wama bajja n'agazeega bwe waneeno babasasula obusente bino abantu betagala bagambako bintu byabwe bibi byabwe kubba baana tebagala bagambako bagala babeere nga bo babba nga tewali muntu abakola ki abasonga mulume mbalumiza omutwe kuva dda okitegeera guno si gwe gusoose kuva dda mbalumiza omutwe naye nga ate bebaki bebakyamu tebagala bakola ki bagambako bajja waneeno mu Dubai nga bo bagala basinzire batuule baba baki abaana bakolaga zeega bwe gonna okitegeera bebavirako abaana okufa okitegeera omwana abeera yes kati betebagala tubyogereko mubyogerako baba balina okuyiya embeera yonna gwe kamwe nnyininyini wakiri okole ki oveewo okubanga gwabakola ki gwabalemesa gwolinga obusako muwe yaabwe n'abantu abo Mukama ali basonyiwa abantu abo odidde omusango bwaguuga ogaddeko ogusango bwaguuga ogaddeko ogusango mwana wa maama kati nga nkola ki kino nno byenjogera ndayira nga ntya Katonda sigenda kutya muntu akola ki so they plotted I think they had plotted something for me okusinzira ku kyennalabye so bakonaivinze ndowooza badde baagala babeko kyebakola ki kyebakola kiri dangerous okitegeera mwana wa maama nange muli nakoze ekina kifiringiddewo nempulya nga tewabadde safe kati gayi ndaba takola kitandiko namugadi yanga ndi mukwogera nawe naye nga ate ndaba obwongo tebuli wano ngolaba yenna akankana ngolaba yenna tabitegeera ng'akutte essimu bwakola bwati bweyebuzabuza bweyetuulamu bwati njagala muwa bintu bye ntambule nkole ki ngende kubanga after delivery asamala okuba nga ntambula nedda wabadde omanyi waneeno omuntu nga akukola ekintu abantu bano tebayamba abantu bano balaba bulabi tebasemberera ddenja tebasemberera lutalo lwonna baluliwo okitegeera munnange bagayi nga bakola ki gayi olaba ali bwati nengamba kyenakoze nga ngamba oli kati oli adde akwata jjukira emmotoka agirademu yabere tinted nenzisa wansi nze nemujjako essimu nenkwata bulungi nnyo gayi bulungi nnyo ne balina bakola ki bakwata bwe namukuta naye akola ki nemukwatiramu nemugamba nenkwata essimu nengisindika emabega nenjiwaggala yabadde atudde emabega kati nangamba ate lwaki onkutte video sitegedde lwaki onkutte video nemugamba ekituufu kiri nti there is something wrong according to my instincts there could be something wrong
kwena gamba sitegedde ate kakati what's wrong just nze nakutumye package yange tajinzigyako ali bize yefudde bize ku simu olaba ina kankaniriza ebiga byago tebigatta okitegeera so I have the video nchakola research yange after that tujja kuwene nemba I swear kubanga ekitu kyo si kya muzannyo ate balaga abantu kuba balaga bakikoza abantu bangi bali abatayagala bagambako baddira ne bakonayivinga n'abo abantu abakola evil basobola okutuusako omuntu ekizibu bwe bakwatagana nabo ne babawayo akasente bo ne bajja ne bakola ki ne bakola omulimu bamanyi n'okupangisa aba Nigeria nagera n'abapangisa mugende mutuuseko obuzibu bwe bune buti bamanyi n'okupangisa aba Nigeria abaana wabeera nga yamuwa sente bw'abanga yamuwa sente amufunira oba obulimu oba mwana alemerako namugamba ngenda ku posting ngenda kola kino ngenda kola kiri nga bagula aba Nigeria mugende mu kubono nenga kiche nnyo ekibeera kibasaba nammwe bana Uganda bana bangi be bataye babateeka mu bivera bya kasasiro be basula mu migundi bya kasasiro ebintu biri wana bi happeninga eno munnange no you ne batamanyikika abaana bangi I have the number I have the video nchakola research yange I swear to the living God sine kifusira kitwala lightly I will not take it lightly and I told daddy Hammer and he's also doing something about it he has to do something about it tebagala bagambako tebagala oyo mulalo waffe hi bro hello baba wa alaikum assalam wa rahmatullah kayfa inte salamu alaikum inte zen alhamdulillah blood when a blood inte Sudan South Sudan mashallah sho sawi into minne oh shukran kwes bas have video ma TikTok shukran yeah shukran nange baganda bange oyo musajja naye ali eyo mulalo babe babalunde ente alabirira gundi eri kandoza getu abaye base maybe takukyalirako mukwano gwangeze nene muntu wagambe wachaya abantu ne madda oyo mukwano gwa kuba abera mu nsolo connection ye na nsolo so zetoko ya sala sala ito getu mbadde nino kujja okulukuwa nengamba kuba wangambye nga Rozet nzikati nekwesemuko munange obolya nabo balina kiba kuplanningira abantu bagala bagambako bibi byabwe abantu bagala babulirako bibi byabwe bagala bakole bibi byabwe batuse ku bantu obukyamu batemula abantu bakole bibagala nga tebagala muntu n'omu bagambako nze ngenda bagambako I swear the living God nze ngenda bagambako era nja bagambangako mu planning byonna plotting byonna bye mwagala okunkola nze kinyizo bagamba manyi Katonda jali ate mwesiga era protectinga kino mbabulira era tewali kye mugenda kunkola tewali kye mujja kunkola mutekewa maasaga abiri era mwenakute videos za mwenzikola ki nzirina nchakola okunonyereza kwange kubanga wena tuse waka nenjogera naye wena tuse yabatumie okitegeera bwena yogede ne guy nentukaka ne mugamba naye nkubulire mwade muna kimplanning okola ki ngayo manchi yakoze kati yampereza gundi ne otwatuse wali eri ngandaga kubanga yangambe kizigo kiche nakagundika na maana akakola ki nakasimulayo bona tuka wali eri wagamba ate byammeka onanga tapade sente zonna teyampadde sente zonna ne mugamba nanyini wabyo yes nanyini wabyo tapade oyebuzabuza ebigambo tebikola ki tebikwatagana I swear to God there was something wrong nangamba ne muntu noli abwenti nga bwagira watuna kubali wabo kubaka akaso bwatayipinga bweyebuzabuza kati sente ziyampadde sente ziwera sitegedde twatugende okitegeera ne mugamba bya ne mugamba de ngamba bibyo ndi si byange byakadama owulira ne mugamba yi nga wapadde face no ngama ebintu bibyo ndi si byange ne mukati kwata okoleshi ngende nkole ebirala takwata bintu ali awache yachebuzabuza ali awebuza nenda banga waliwo muki omuzannyo ogw'amaanyi era bona tuuse waka ne mutya komezi ne muganda wange ene nsimu giraba nene naye esobola okufunda nenkana akatuli kaki kempiso nemba gamba omuntu ajja kozesa ensobi eno UAS Uganda omuntu ajja kozesa ensobi katolode nyina video yo bwenna akizuula nti wabaddewe ki kitekeddwa
nga nkoze research yange bulungi video ene nakomawa okitegeera bwe nakizuula kubanga sigenda kukitwala just nti nkireke bulesaawo buli bulamu oba bulamu manyi ani yakoze eki yagezezaako bakola ki okubasindika bapangisa Bannayuganda batalina munsa ne bapangisa Nigeria ne bakola obulabe ku bantu abatalina muki musango ekyo ngenda kukinonyerezaako baganda bange mbabuulira mazima Guy bwe yamaze nampereza voice note singa ziri awo esimu yange eri luddawa ndete simu biplaying oba mbireke ndete simu biplaying oba mbireke ndete simu biplaying tebikwatagana enuguli gye yampadde kolako ku research n'omuntu omulala osobola okufunako omuntu omulala ye wooli waakuleka oba kyoyagala kyakukolera kati bwefunayo omuntu omulala omubuuze nti Nyondo Media omumanyi ajja kukubuulira kuba naye mukwano gwange yitakosa voice notes ye nga ye zino za muwala ze yampadde jjukira nti walinnya ate ate okutta erinnya lye naye osobola okufuna someone else n'omubuuza Haida mukwano sina gwe mmanyi mpaze nkubuulize wano ku gurupu tujjakulemba mukwano nga nange wendanze bulanzi mu gurupu naye abantu nga basatu bonna balikomendinze ye kyemputengera mu kabokisi k'omuntu omu kuba omulikomendinze kubanga abantu basatu bakomendinze gende wa Nyondo Media kati nange kwe kugendako mu kabokisi k'omu ne mugamba mpa ku nnamba ye nnamba ne bajjimpa naye nga gurupu mujje mu ligiti mujje mu gurupu ya ligiti so mpoze nebuzeeko kukuba admin ddala Monange mu group ya ligiti tebaliimu abo Banyondo kireka bano babamanyi bumanya baka babamanyi bumanya tatenze none yabampadde kimanyi mubuuze lagena kuŋŋamba abeesiga kati simanyi kyakugamba mukwano naye nga abantu basatu abakomentinze kitegeeza babakozesa kati owulira ono bebigala alaga ya postinze Nyondo Gleam okitegeera abantu basatu ne bajja ne bakomentinga ne bakola ki ne ba recommendinga oba kale beba commentinze nga basupportinga ya alaga mbu ate alinga alaga mbu ya postinze yo ndoze bizigo ebyenjawulo oba ya postinze yo brands ezenjawulo ezebiki ezebizigo bwalinga alaga wabula abantu basatu ne bakwata ku Nyondo Gleam ne bagamba ono gwe bamukola ki gwe bamukozesa okitegeera bwalinga omwala ye bwakola ki bwategeeza zino voice note nomunezi yagimpadde nga maze okumugamba ebigambo ebyo nangamba nedda nze waliwo yampadde nangamba gwe oyina ebizigo ebirungi bikuleka kukola ki ku kyoko oyagala era twatugende nemubuuza nemugaa nti ekale ekyo kituufu kiyakugambye naye nga kungeri gye omwana n'engeri gyayogeramu tatumanyi kale yagamba naye waliwo yakoze eki yamugambye atalaga ya postinze mu gurupu ya legit atalaga posti yagisanzeeyo tebitegeerekeka so kati simanyi kusalawo kuko mukwano nze ebintu ebyo byokwekolako ebyo simanyi okugweyerusa biki ebyo make-up yannemanze era siina kubimanyi nga nze okitegeera kazino voice notes omulizi zakoze eki ziyampereza gundi kyati ino nene gitwakola ki akafaananyi kakano yakaderitinga okitegeera ne muwa ebizigo byeno nga tukola ki nga tubigaba packages ezenjawulo okitegeera kati ye nandaga nti ono omuwala zino ziyampadde voice notes nazimpa zineeno nti omuwala yakoze eki yazogedde nga mutuma oga omuwala yabadde atuma omuleza ono eyagambye omulenzi nti kosa baani Banyondo naye nga te omuwala alaga mbu yapostinze akaki ate akagundi mu gurupu ya legit okitegeera kuba tebikwatagana mbu ate waliwo abantu abangambye abasatu ne bagamba mbu ate kyonna kiro kitegeera nze sibakozesangako kugamba tebikola ki oba omuvubuka yatidde n'agamba kabeeko omuntu gwagamba nkolya kino ngambire kino naye nga kino sikyogerangako era mbadde sikola ki sikyogerangako there was something wrong or there was something plotted against me okitegeera the good thing I have the video nchakola research abantu oba mufachi sagala bintu bya bulimba era sagala kulimba muntu it happened
naye mukama yasinga okumanya kubanga nze yankuuma okitegeera temwagala bagambako naye temwagala okukola ebibi ate nga temwagala bagambako ku gantu gammwe gemukola okitegeera so kati ndoza muganda wange yazze eno ndoza wakoze eki wansinze kwa naye ate nze sigenda kujjayo olw'ensonga nti mpeereza abantu nkolera mu bantu oweereza abantu okitegeera so sigenda kulekera okuweereza abantu sigenda kuwala abantu naye Katonda agenda kumprotectinga era mikwana mazima gali nti ate okulabisa tokowa okulabisa sijja kowa okitegeera era oyo kati omwana yagambye nida mukwano sina gwe manyi pazi nkubuulize wano ku gulu ndizo babigatta kankaddemu kati omuwala alaga oli mubulenzi yamubuuza omanyi ku muntu alina ku bizigo onamugamba nedda mukwano kuleka mpozi nkubuulize muki okay ndozo najja nabuuza mu gulupu ejja kulemba mukwano nga nange wendanze bulanzi mu gulupu ate owulira n'alanga hello wanjidia so kyekyo baganda bange naye nga tetujja koma kubaweereza n'abagala ekizigo ekya Nyondo Glim sawa ntuli AIN walabye nkanawa naye tuze ntubawa ebizigo kati sawa ntuddayo waka mobale kutusupportinga nga temuteerabira nti Katonda ali wamu naffe Katonda ye mukumi waffe kitegeera muyina ebizi muyina abatemu bamwe naye tewakigenda kututuukako Katonda mu ggulu teri mutemu asingani Katonda era tewaliyo weapon yonna eli designed against kuba Katonda yajjamu yamanyi olunaku lw'omuntu agenda okufa yo yanyinga switch y'omuntu nti ta obula simmwe so kati mwegendereze ebikolwa byammwe tukyasigala obalabisa abakola ebiba agent abefuula ba agent ababba abaana mulekerawo okubba abaana mulekerawo agazeega mmwe mba temwagala kuboogerako naye omunasigala nga mugakola ffe tugenda kuboogerako mpaka lest mutekewo abatemu bammwe mukama ajja kutuprotectinga bye byange Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Kyalo kyo gari tusobola kyalo Nyondo Media ku TikTok, tusobola kyalo Nyondo Media ku Instagram, tusobola Nyondo Media ku Twitter. kale nenga zisobola kyalo kujja kola delivery zikola ngana nyina mwana gweso kweguma naye Sara anga wajine mugamba guma oli mu kyalo iwa kyalo amala mu kyalo olinaga agala bankutwale sagala Nyondo Media,